Akakiiko akavunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu mu ggwanga aka Human Rights Commission kafulumiza ebikwata ku ddembe ly'obuntu bye kalondodde mu kiseera kino eky'omuggalo ssaako okuwabula eri gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo ebikwatibwako ng'akakiiko k'ebyokulonda ebitongole ebikuuma ddembe ne minisitule ez'enjawulo. Akola nga ssentebe w'akakiiko kano Dr. Kateebalirwa Mooti yakulembeddemu okufulumya ekiwandiiko kino mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekitongole kino wano mu Kampala. Akakiiko kalondodde ensonga ez'enjawulo eziwerako ze kazudde nga muno mulimu bannayuganda okwesuulirayo ogwannagamba mu kugondera ebiragiro ebyasibwawo okutangira ekirwadde kya COVID-19 nga kino kivuddeko abantu abakwatibwa ekirwadde kino okweyongera naddala mu bibuga. Ekitongole kyongedde okulaba nti ensonga z'okwerinda mu COVID-19 abasinga bataddeyo gwannagamba, abalala bazityoboddwa kubanga tebagoberedde kulungamizibwa kwa ekitongole kya Ministry of Health. Obutabanguko mu maka nga buno businze kukosa abakyala n'abaana n'abaliko obulemu bweyongedde nga n'abamu baluguzeemu obulamu obubbi bw'ettaka, okusengula abantu n'okwonoona ebyabwe mu ngeri emenya amateeka, obutemu saaka abantu, okwekumako omuliro olw'ensonga ezitali zimu nti nabyo byeyolese nnyo ensangi zino nga mwotwalidde n'ebyenjigiriza ebitaataaganyiziddwa oba okubagoba ku ttaka. Ate gavumenti yagamba mu biseera bino bya lockdown yasiba eddembe ly'okwetaaya olw'akawuka, tewabaawo kusengula abantu, kugobaganya abantu kuva ku ttaka. Ku nsonga y'ebyokulonda, Dr. Mooti awabudde gavumenti okwongera ensimbi akakiiko k'ebyokulonda okulaba nga buli muntu aweebwa omukisa okwetaba mu kulonda okw'omulundi guno awatali kusosola era mu ngeri y'obwenkanya, saako okusobozesa buli yeesimbyewo okufuna omwaganya ku mikutu gy'amawulire gyonna omuli egya gavumenti n'egy'obwannannyini nga basesera kukuuma ebiragiro by'okutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana. N'okusinga kati mu byokulonda kikulu nnyo okulaba nti ebitongole ebyo ebikuuma ddembe bikola emirimu gyabyo bulungi nga gwe girambikiddwa mu mateeka, tulabe nti tuyita mu kulonda nga temuli buzibu, n'okusinga okulwanagana kwe tuteera okulaba n'okusinga mu bavubuka. Ono era asabye gavumenti erowooze ku ky'okuyimiriza omusolo gwa OTT mu kiseera kino eky'ebyokulonda saako okubunyisa intaneti mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, okwogerezeganya ne kampuni z'ebyempuliziganya ez'enjawulo, okukendeeza ku bbeeyi ya intaneti kisobozesa abantu okulondoola obulungi ebigenda mu maaso okuyita ku mitimbagano. Wano Dr. Mooti wasoomooleza ebitongole ebikuuma ddembe naddala poliisi n'ab'eggye ekkuuma byalo erya LDU okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu nga bagoberera ssemateeka mu kiseera nga bakola emirimu gyabwe saako ne bannansi okugondera amateeka. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.